abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze mu biti eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso bakungaanidde mu maka g'omugenzi Ssekkadde Taddeo abadde nnyini ssomero erya King David Junior School eyafiira mu kabenje n'abayizi b'essomero lye abali eyo mu 20 bwe baali bava okulambula ebiyiriro ebya CP e Pakwach ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima asinzidde mu kusaba kuno ne yeebaza Katonda olw'obumu obwoleseddwa mu mbeera eno okuva akabi lwe kaagwawo. Kama tumwebaze nsaba tukubireko abantu be Kapchora ngaffe abantu ba Wakiso abamu bayinza okuba tetuli nabo era abasinga tetuli nabo abayimiriddewo okutaasa eggwanga lino naye Katonda yeebale obwo obumu tubwetaaga mu Uganda obumu obwoleseddwa obudde buno bannange tubwebaza. Twebaze Katonda olw'obumu bwe tulaze ng'eggwanga. Ono ategeezezza nti bamaze dda okuwandiikira minisitule ezikwatibwako ensonga eno okuli ey'ebyenjigiriza n'ey'ebyentambula okulaba nga zivaayo na alipoota ekwata ku bubenje obuzze bugwawo nga bulabikiramu abayizi. Ffe nga Parliament Ministry ya Works twagitumadda statement era mmanyi we tunaamala enkya okukungubagira Right Honorable General Moses Ali tugenda kubateera nga Parliament ennaku eziddako tugenda kufuna statement. Ffenna nga bannayuganda tubenga tusalira wamu tukoze tutya okulaba ng'obulamu bw'abantu tebuddamu ku lugenda bweru. Akulira ebyenjigiriza mu Makindye Ssaabagabo Pauline Nsangi alambuludde ku nteekateeka nga bwe zibeera okuva akabenje lwe kaagwawo okutuuka lwe bafunye abaddiziddwa okuva e Kapchora gye baali ng'era ono ayogedde ne ku nteekateeka ey'okusabira abaana bonna nga bweri. Nti abaana baffe abali mu ddwaliro bakyatwetaaga. Twetaaga okubasabira, twetaaga okubayamba. Era ffe nga ffe abayimiridde wano twasazeewo ne tugamba tetugenda kuzikiza n'okusabira essomero lyonna okutwaliza wamu. Era omukolo guno tujja kuba tubategeeza olunaku lwagwo. Ate batemye etto omwogezi wa munisipo y'e Makindye Ssaabagabo alambuludde ku nteekateeka eyaliwo ey'okuddiza abazadde abaana baabwe. Ne RDC twasalawo era twakisalawo and that was the best. Okukwata abaana obatwala ku municipality okwa-identifyinga abazadde baabwe mu nkuyanja y'abantu eyali ku ssomero n'okuyita abazadde abo okuwa abaana okukwasa abaana be abazadde. Abaana bonna abaasimatuka n'ebisago kitegeezeddwa nga mu kiseera kino bwe bali mu ddwaliro Embaale. Embaale kati bonna bali Embaale e Kapchora twakyalira omwana n'omu abali Embaale town clerk yadispatchinze ttiimu eggulu twongerera essaawa zino batudde ne management y'eddwaliro okutuwa report eri conclusive ku mwana kyali eyo era ali mu mbeera ki. Meeya wa Makindye Ssaabagabo Galabuzi John Bosco ne Engineer Ian Kyeyune ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso boogedde ku mugenzi Ssekkadde Taddeo ng'omuntu abadde n'omutima omulungi era bagumiza abakungubazi ku nsonga ey'okugalibwa kw'essomero nga kino bagamba si kya lubeerera. Bw'okola obulungi osobola okugatta buli muntu yenna waali. Taddeo obulungi bwe bugase atunda muwogo, member wa Parliament, Mayor, RDC, Minister mpaka ku meza ya President. Naye nga solution kwe kuyimirira ne banno ne mubagumya mbazaamu amaanyi ne musaba Katonda akole ki abagumye. So abali wano njagala kubasaba wakati mu lutalo lwe tulina mu birowoozo byaffe munda mu mitima gyaffe ne mbongo bwaffe amaanyi tugateeke mu kasabira famire ezo okusabira famire eno n'okusabira essomero lino lisobole okuggwamu ekikangabwa kino. Kyeyune era asinzidde wano okuwa ebiragiro eri bannannyini masomero mu Wakiso agali n'emmotoka ezitambuza abaana okuzitwala zikeberwe okulaba embeera mwe ziri. Abalina emmotoka naddala eziri ku levo ya baasi ne coaster njagala IOV Inspector of Vehicles azirabe ez'amasomero gaffe ezo njagala zimala okukeberebwa. Mwe ba directors abali wano tugenda kusindika bayinginiya baffe mu masomero gammwe mmotoka zammwe zonna zirina kati okukeberebwa. Ku lw'abaana b'omugenzi Kiyingi David Ssekkadde ategeezezza nti kitaabwe abadde yasukka ku ssa ly'omuzadde nga yafuuka mukwano gwabwe. Wa Luganda era abadde omukwano era y'ensonga ku lwaki olunaku lwaleero musobola okulaba nti abantu bangi abadde ebintu byonna naye okusinga byonna abadde omwami omulungi
era abadde Namwandu Prosi Ssekkadde ayogedde ku mugenzi ng'abadde afaayo era alabirira obulungi amaka ge. Bannaayo mu katale mbadde simanyi bbeeyi ya bintu ng'omwami wange yashopinga ebintu byonna, omwami wange ng'ayagala abaana, omwami wange ng'alabirira abaana be, omwami wange ng'atufaako. Ono era ayogedde ku muwala waabwe asembayo obuto amanyiddwa nga Abigail Ssekkadde eyali ne kitaawe mu bbaasi n'agamba nti ono yasimatuka newankubadde nga yafuna ebisago ng'era ono agumiza abazadde b'essomero. Yasobodde okuwona akabenje yadde ng'alinako ebiwundu wano sayidi y'eno n'okutu baakutunze naye emikono miramu tayamenyese mukono gwonna, amagulu gonna kwegali, ebitundu bye byonna kwebiri, baamukebedde sisitiimu ye yonna nga sisitiimu ye namu bulungi. Oluvannyuma wabaddewo okuganzika ebimuli ku ssanduuko omubadde omubiri gw'omugenzi ng'ono waakuziikibwa olunaku olw'enkya e Bukoma Nsimbi. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kimuli Abdallah ku KTV Amalindi.